Bano be bamu ku bayizi nga boolesa ebitone byabwe mu sseera ng'abantu abawerako bagenda bazuula ebyamagero ebiri mu bitone. Abayizi bano boolesezza omuli okuyimba, okutontoma ssaako amazina. Wano akola komisona webyenjigiriza ebya sekendule wasinzidde n'ategeeza nti mu kiseera kino abazadde basaanidde bakwatagane n'abasomesa okusobola okuzuula ebitone byabwe ebiri mu bayizi. Akulira essomero lya Nabisunsa Girls School Hajat Aisa Lubega ategeezezza ng'abakulira amasomero beetegese okulaba engeri gye bagenda okuteekateekamu abayizi naddala mu sseera nga gavumenti eteekateeka okukola enkyukakyuka mu kalisitulamu. Okusinziira ku kalisitulamu empya baakusa nnyo essira ku Skilling Uganda nga kino kyakwongera okutumbula ebitone by'abaana kirwanyise ebbula mirimu. Nga bakama baffe basobodde okutunula wala ne balaba nti waliwo abayizi abasigalira nga tebalina ebitone, nga ate ebitone ebyo bijja bibeera bya mugaso mu bulamu bwaffe bwe tubeeramu, nabo bisobola okubagasa. N'olwekyo kibadde kirudde nawo okusobola okufuna education system esobola okutwala bonna netetwalako bamu bokka bajja okufuna kamukamu mu class. Abayizi b'ennyumba ya Pink West be banywedde mu bannaabwe akendo olwo aba Pink East ne bakwebera. Ndi Bino Suntale ku WBS TV.